كثيرة طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. natumaze okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba aseerengera bino emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, okutya Allah subhanahu wa ta'ala kiragiro. Allah tulagira okubeera nga tumutya netumwegendereza, era omubaka sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyatulagira: ala falnattaqillah. Kyabuvunaanyizibwa gwe nange okubeera nga tugezaako okubeera nga tutuukiririza obuvunaanyizibwa obwo. min alwasail au min wasaili السعادة الحقيقية، مونسونغ زتوسا كومونتو سيما مونسيمونو نكابوليه نكونكوميرويه ممولي الإيمان بالقضاء والقدر، mwemuli ensonga y'okubeera nga omuntu akkiririza mu nzikiriza etalimu kubuusabuusa n'okugera kwe kwebyo byonna ebimutuukako bibeere nga birungi oba nga bimulabikidde nga si birungi. فهذا يحفظ توازن الإنسان في السراء والضراء، بياك كسبوا كل ذلك في كتاب ينبي بيولا بمبرمبو بياوان كبوا. فإن أول ما خلق الله القلم، الله يسوق كوانديكا يتوق كتوندا تسوق كتوندا كلام ناجيغاما قال له اكتب، ناجيغاما توانديكا نيموغاما ما اكتب مفانديكتي، ناجيغاما اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وانديكا buli kyonna ekinabeerawo n'ebikikwatako mpaka qiyama lweriyimirirawo. والحاصل أن الله أمر القلم، ekivaamu ekyo mu hadithi eyo manya nti Allah yatonda ekkalaamu n'agiragira an yaktuba ewandiike وقد امتثل القلم
الكلام نتيك منقل تجرى لكنه أشكل عليه ماذا يكتب وقت مكتيك منقل ekyo Allah kyeyali agiragidde kyagikaluubirira nga tekimanyi kiki Allah kyayagala ewandiike lianna al-amra mujmal kubanga okulagira kwe kwali kwanduli mpandiike ki ya Allah faqal Allah n'agigamba weyamugamba nti ma aktub ayu shay'in aktubu mpandiike ki qala ayu Allah الله ناقام اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم بأمر الله الكلام كيفي وانديك كريتي لقيت يا الله سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة بلتنيك نابير موسي نبي تكواتكو مفقا قيامة وريم اليوم فانظر شبه يقتلوا لينومانيا نويتجريزا كيف علم القلم بتيا الله سبحانه وتعالى ويجرز الكلام ماذا يكون إلى يوم القيامة الله راب يجرز الكلام راجي يجرز أول شنيش نابيره نبي تقواتكو إلى يوم القيامة فكتبه إلى نبي وانديك لأن أمر الله عز وجل لا يرد olw'ensonga nti ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala tekiddizibwayo wama huwa kainun ila yaumi alqiyama yashmalu ma kana min fi'li llahi ta'ala wama kana min af'ali alkhalq ebyo byonna muzingirwamu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byali agenda okubeera nga akola n'ebyo ebinaakolebwa ebitonde bye byonna byanywezebwa ku lawhul mahfuz era la yubaddalu alqawlu ladayhi Allah subhanahu wa ta'ala takyusa byasalawo naddala ebiri ku lawhu almahfuz so byonna ebituuka mu bulamu bwo byolaba bibeere ebyo ebikulabikiranga birungi masha Allah nebyo ebikulabikiranga birabika bubi gwe bikulabikira bubi manya ati yonna byakulembera mu nteekateeka ya Allah biinawe byakakasibwa nga tebirina kutuukako olwaliro bikutuukirako butuukirizi eddaala eryokusatu byonna ebyolaba biyita mu bulamu bwo era ebituukirira mwana wattu byayita mu ddaala eryokusatu إلى مشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة الله وقادر قوى الله سبحانه وتعالى نني نكتون أبوي يقولنا قوة ينزا إلا بياغالا قوة بيبتو كريرا ngabo yabyagala bwebikola bitya ngabo yabyagala bwebikola bitya ate si yegoweka Allah ebisolo mu ngeri zaabyo ez'enjawulo buli kisolo yakitondanga bwe yayagala era bwe kiri bw'ogenda mu nnyanja mulimu ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala eby'engeri ez'enjawulo yabitondanga bw'ayagala era bwe bikola bitya era bwe biri era bitambulanga bwe yabiteekateeka Allah bwe yabyagala ebiwuka obwekitibwa Allah yabitondanga bwe yayagala era bitambula nga bwe yabyagala tabaraka wa ta'ala n'ebyo byonna ebituuka mu bulamu bwabyo bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagala bibeere hatta aljamadat n'ebyo ebitalina bulamu byolaba min aljibali waddarabi butuni alawdiya byonna nteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala biri bwe bityo bimashiatihi tabaraka wa ta'ala
awali olusozi Allah yayagala wabeerewo olusozi ate luyina ensonga waljibala awtada nsozi ezo teziriwo abatha inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ربنا ما خلق يولدوك بما يا الله سبحانه وتعالى فما خلق الأشياء عبثا الله سبحانه وتعالى بيتونda kiyabitonda kumara biseera la okufira ddala kutonda ngakutonze ng'oli muntu bikhilafi alkainat alukhra okwawukanako ku bitonde ebirala byatonda bw'okutonda ng'oli muntu iqtadat hikmatuhu Allah subhanahu wa ta'ala kiina ensonga lwaki yasalawo bw'atyo thumma min albashar okubeera mu bantu Allah n'akutonda nga oli musajja n'atakutonda ng'oli mukyala iqtadat hikmatuhu Allah kutonda ng'oli mukyala n'atakutonda ng'oli mwami iqtadat hikmatuhu wa limashiatihi يقال بوات الله سبحانه وتعالى وهكذا كل ما يجري في حياتك نبي بتامبلا بلا مبوا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك ووجب الله سبحانه وتعالى يقال بواتيو فتؤمن شبيو مدو كفنا كبويريرو ويقال كفنا كبويريرو أن تؤمن بأن مشيئة الله وكما نياتي وقاقلق الله نافذة في كل شيء مانا واتك ويكتو كريرا مبريكين تشنا سواء كبيرينغا كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين كبيرين ويبيو الله بيابايا قد دكولا ينغا يمو بكروابي أو با بيابايا قد بكريبوي بتون بيه وأن قدرته إلوك سراوك شاملا نقواغلا كوي كوبونا يقام الله من سورة فاطر آية يا مقوم يا نمنيا يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض الله سبحانه وتعالى ترموا أبو أبالي مليروات أينايو الله يكمل مليرا وما كان الله ليعجزه من شيء لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى تاري أرميروا كنتو جنا من شيء سونغا يونا كنتو جنا في السماوات كبيرة مقولوا مساف ولا في الأرض والدموسي إنه كان عليما قديرا wabula buli kintu kyonna ku ye yakiteekawo nga kya kigero obwavu bwo tebulemerera Allah bukyusa obwavu bwo tebulemerera Allah bukyusa naye okukuleka ng'oli mwavu ng'ate omwenye kookola ma kaana Allahu liyujizahu shay'un tekulemererwa kwa Allah niyo kyakwagalawo lwa nsonga ze tabaraka wa taala obulwadde bwo okuwona kwo tekulemerera Allah subhanahu wa taala naye okukuleka ng'okyali mu bulwadde obulwadde bukuluma akumanyi niyo akyagala obeera ما كان الله ليعجزه شيء من شيء unakolwaliro newunyiza Allah wakolwaliro newunyiza nnyo ngati alhamdulillah ala kulli hal balino omukyala awo kazi mukulu mukadde
abadde atera okujja ewangaawo ku ofiisi nga muhtaaja amwetaaga, unagenda okubuuliriza ku bimukwatako misikiina ng'alina abazzukulu wamuva kuli awo, alina abazzukulu nga 9 misikiina naye nga ye mukadde alina abazzukulu nga 9. bawala be bazaala bamuleetera ne basuulaawo ne bagenda naye atambula misikiina anoonya ekyokulya, mukadde ate atambula anoonya ekyokulya. Asooke nendowooza oba alimba nengamba munnange nti genda n'omukadde oyo olabe waabeera, n'agenda n'alaba bwabeera misikiina nga haqqan fi'lan, nga mazima byatugamba nga mazima. Karuumu kapangisa agenda anoonya bunoonya ani amuyambako okubeera kasasulibwa $15,000 buli mwezi. Ekyokulya akeera ku makya n'atambula n'ayigga. Tuwangaala bwe tutyo naye nga turaji'una ayitako naffe ewaffe awo. Bwe mbanga mulinayo hiila ne mmuyambako, bwe mba temulina nemugaa nti maama genda ekituufu naffe tetuyibiridde bulungi, onooyitako wano olulala. Najja oluvannyuma lw'akaseera najja naŋŋamba nti mutabani, obugere bubuno ndi bulwadde, sukaali, mpapula zizino z'emulago, baagala kunsalako obugere bubuno. Sente zebamugamba agala zo zeewuunyisa misikiina. Olunaku lwe nasembayo okumulaba namusanga atudde awo nanga nti obulumi bunzita mutabani, obugere buubwo ng'abuyiyeemu babamuyita iodine. Nemugaa nti maama bakutwale tusigale nga tutetenkanya okuva ku olwo yabula. Olwaleero badde ntuukaawo ganga nti mukyalo onaakwagala, waliwo omuwala bw'ati mutoototo agati yoyo Omulusidiki yoyo nga karibu n'ayingira n'aŋŋamba nti omukyala gundi omumanyi? Ng'erinnya ndimanyi. Nemugaa nti ye mumanyi. Abadde atya? Naŋŋamba nti okugulu baakusazeeko. Okugulu baakusazeeko. Ali Mengo okugulu baakusazeeko, bakusasuddeko mu ntumbwe wakati yali akaaba olugere baasazeeko kugulu mpaka mu ntumbwe. Neesirika kyava agamba omuwana aga nti naye aŋŋambye mpiteko wano nkuleetereko ku bipapula bino olabe era otegeere nti ali Mengo mu ddwaliro. Yinza okutunula ku mpapula eyali anoonyanga 5,000 ng'atambula misikiina finnaasi, anoonye 5,000 zagenda okugulamu akawunga, ekiro y'akawunga ali ne bazzukulu be, nga bbiiru y'Emmengo gy'alina. Empapula zonna okuva ku ddewwano buli konna ke baali bamutaddeko mpapula bwe ziti, muwala waatambula nazo nga banoonya obukadde 30 obukadde 30 31 million. Era ngambye nti Allah oli wa buyinza.
niyo osanga bashiri okaaba era nga bw'olaba nti Allah yakola bubi nnyo oli bubi nnyo naye ondur ila mithli hadhihi alkhalq tunuulira ekitonde kya Allah ye bw'ati Allah bw'ayagadde bw'atyo Allah bw'ayagadde omuntu la hawla laha wala quwwa talina kyeyesobola ajuuza mukadde faqira min afqari ma a'lam alimba nakubensinga okumadda naye n'akagera akabadde katambula anoonye ekyokulya Allah subhanahu wa ta'ala akamugjeeko وهذا بعدله وحكمته ومشيئته أتنغ الله كوزم وين كانيا إيرانغا تيتغواني دكوية إيران وهو غير ظالم الله الله سبحانه وتعالى تمر يا جماعة لا ولله في ذلك حكم أتي الله سبحانه وتعالى ينسون يتوفي ما بيقواجه الله ينسون يتوفي ما بيقواجه هكذا شاء الله بات الله سبحانه وتعالى بآياته فقام وجهه الله سبحانه وتعالى وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين وقال الله وكبيرا نقومنا إذكروا نمبر زابتون دبيه فلأن الخلق كلهم ملك لله ملك لله ملك لله ورسون زابتون دبيونا ينبيو الله ولا يكون في ملكه تتينزا كبيرا مبوينزاب مبوكوزبه إلا ما شاء okujjako byaba yagadde olaba ne bana abakuza ab'olwaleero nabasobola okuteekawo embeera ogwayagala yabeera kyayagala mu nsi egyalowooza nti afuga qawluhu taala Allah subhanahu wa taala yagamba mu suratu al-an'am yagamba falaw shaa lahadakum ajma'in olaba abantu kubeera kubuuze n'abalanga bali ku bulungamu naye law shaa سلا يقول الله سبحانه وتعالى لا هداكم أجمعين فلا يذكرون مزة لو شاء سلا الله سبحانه وتعالى يقول لا هداكم أجمعين من نمو أني بدك برغم من نمو أني بدك والسلام لا اقتضت حكمته ومشيئته الله سبحانه وتعالى يقول مبات مبيرمو المؤمنون ركر ذا إذا يقول الله سبحانه وتعالى مبيرم مبادبه الأشقياء أبتني بكريزا وسورة هود آيات كم منانا ويشبه الله يقول ولو شاء ربك سيقوم رزوه يقول الله لجعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة سيقا يقول الله يعني بدابات بنا يعني بدابة فولة شم قبل نبا السلام من سورة الإنسان آية يا مقوم يا ستو الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين بيجي بمواقرة
naye tebijja kutuukirira, mujja kutuukiriramu ebyo byokka ebituukaganye n'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange byoyagala bingi, naye mu bingi byoyagala mujja kutuukiriramu ebyo byokka, mujja kutuukiriramu ebyo byokka ebituukaganye n'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate mulabika mu byagala bangi ebyo byoyagala, naye mu bungi bwammwe Allah ajja kusunsulamu bw'anaabyagaliza yekka, ate gwajja obbikolera, mwena tajja bibakutuukiririza. Byetwagala mu nsi mu suratu al-Isra aya ye-18 owekitiibwa Allah yagamba nti ebintu man kana yuridu al-ajilata, omuntu yenna alina byayagala mu nsi enkola ya Allah, ajjalna lahu fiha, nja kwanvuyiriza okutuukiririza okuwa gwenna abayagadde muyo, ajjalna lahu fiha, naye ma nasha'u, nja kutuukirizaamu ma nasha'u byenaabajagadde. Simanyi kibuli oba oyagala biki mu nsi, naye Allah ajja kutuukirizaamu ma nasha, Allah byayagala. Oyinza okubeera nga Kiguli ne Teviiri ne Faaruku ne Sulaiti naani nga byemwagala byebimu, naye liman nurid, si mwenna, liman nurid gwe naabanjagadde nja mwonna byagala, naye Allah ajja kutuukiririzaamu abamu kummwe abaagala bye mwagala, abamu kummwe ate abatuukiririzeemu mu bingi bye mwagala, abatuukiririzeemu by'anaabayagadde Allah tabaraka wa ta'ala. Al-umur byonna byolaba mu bulamu bwo biri tahta mashi'atillah, biri tahta mashi'atillah, biri mu kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها. obujulizi obwo bwonna bukulage ti byonna byoyagala biteekwa kuba wansi wa kwagala kwa Allah. yagamba omuwalimu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yagati la yakunu fi mulkihi ma la yurid, tekisoboka kubeera mu buyinza bwa Allah byatayagala, tekisoboka. byonna ebinaabeera mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bitonde bye bijja kubeeranga biringa bwabyagala. olabani ba pulezidenti nabo bagamba nti mu nsi ze bafuga mulina kubeeramu gye baagala era ekyo bakirwanirira, ekyo bakikolerera, obulamu bwabwe bakolerera ekyo biwafuga ateekwa kubanga ebikolebwawo byebyo byakolaga. fama baalu rabbul alamin, ate olwo Allah waliwo akagambo ono ketwagala okwanukula la hujjata lilusa. bino bisange ku peegi eya 226 mu kitabo kino sharhu al-aqidati at-tahawiyya al-wasitiyya ekya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
nga kinyonyolebwa samahatu Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin omuzingo ogwokubiri ku peegi ya 226 egamba rahmatullahi alayhi naganti wala lil'usati alladhina yahtajjuna bihadha lihtijajihim bilqadar sikituufu oyinza okusanga omuntu naye kubwononefu bwe nga yesembesa nti Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwe yamugerera abeere bwatyo. Allah yangerera abeere mubbi. Allah yangerera nyende, Allah yangerera nzibe, Allah yangerera la hujjata lil'usa bihtijajihim bilqadar. Newe gabeera amagezi ga buntu tegatikkiriza, era amagezi g'obuntu ge gokka ge njagala okubeera nga nnokolayo. yagamba nti wa amma ad-dalil al-aqli ala butlan ihtijaj al-'asi bil-qadar ala ma'siyati Allah an naqula lahu, tugamba omuntu yenna yesembese okugera kwa Allah ku bwononefu bwe n'obujeemu bwe, tumugamba nti malladhi a'lamaka bi anna Allah qaddara laka an ta'siyahu qabla an ta'sihi, bujulizi kiboyinza okutuwa kiki ekyakumanyisa okumanya wakubikkulibwawa nti Allah yakugerera kubeera nga okola obujeemu obwo nga tonnabukola. Kyajjaddi kikyajjaddi leeta obukakafu nga tonnabba obukakasaako nti Allah yakugerera nti ogenda kubba mu ssaawa eddaka awo. leeta obukakafu. فنحن جميعا kale nno ffenna la na'lam tewali wamanyi ma qaddara Allahu, tewali wamanyi kiki Allah kyeyamugerera illa ba'da an yaqa'a, okujjako oluvannyuma nga kikoze kitya nga omaze kiraba nga mu bulamu bwo. Amma qabla an yaqa'a, naye olubereberye nga tekinnabaawo, fala nadri madha yuradu bina, tewabeera wamanyi kikiddako, tewabeera wamanyi kikikola kitya kiddako mu bulamu bwe. fanaqulu lil'asi, kyetuva tugamba omuntu yenna ali ku bujeemu akola obujeemu nga yeesembesa okugera kwa Allah, hal indaka ilmun, abaffe mwononefu gw'olina okumanya qabla an tumarisa al-ma'asiya, wabadde n'okumanya nga tonnakola bwononefu obwo, anna Allah qaddara laka al-ma'asiya, ti Allah yakugerera ati ogenda okola obwononefu obwo. sayaqulu la, ajja kwanukula akugambe nti nedda. fanaqulu, kyetuba tukwanuka netugamba nti idhan, n'olwensonga eyo limadha lam tuqaddar anna Allah qaddara laka at-ta'a wa tuti' Allah, lwaki togamba nti Allah yakugerera kumugondera n'omugondera Allah? Gwe lwaki wetwalira ku bujeemu? Lwaki wetwala kusaidira bujeemu? N'obugonvu n'obulungamu bukola butya? Weebuli nga bwoga nti Allah yangerera kubeera mubbi, yimirira mu nnyimira yeemwogambe nti Allah teyangerera kubeera muki? Kubeera mubbi, oleme kubba. Gwe lwaki olondawo ekikyamu? falbaabu amaamaka maftuuhun, omulyango mu maaso go weeguli muggale. falimaadha lam tadkhuli min albaabi alladhi taraahu muslihatun laka, lwaki emyango ebiri, guno omulyango gulimu obukyamu, guno gulimu bulungi bwo, gwe n'olondawo guno gulimu obukyamu? lwaki tolondawo kuyingira mu mulyango gw'olabamu maslahatun laka, olondawo omulyango gulimu halaakuka? liannaka la ta'lamu ma quddira laka,
olw'ensonga tukugambye tutomanyi biki Allah byakola atya byakugerera. Wahtijaju linsani bihujjatin, n'omuntu okwesembesa nti ala amrin faalahu qabla an tataqaddama hujjatuhu ala fi'lihi ihtijaju lbatil, لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان، إذ إن الدليل يتقدم المدلول. ونحن نقول أيضا ألست لو ذكر لك عرفت تولي مبونغوب وبطوفو سيغالا كداماتي أغين دوا أنت أغين دوا هنا أبقى تشيدي إبا مغامة أما كبو غريابي aga kutwale kachidi nga pawano nenga te kuwe erimu muabbadun amin kubo lyakola sibulungi era terimu tawana gonna. Wasani niyate ddala erite matuga tariqun sa'ab kubo zibu makhuf bijudde ebitiisa kumakuba abiri olonda woti olonda okubo lyangu. Alasta tasluki al-amin sayaqulu bala limuntu agamba nti ye fanaqul idhan ila yesoga tukugamba limadha tasluku fi ibadatika at-tariq al-makhuf bwetu kamukusinza katonda lwaki mulonda w'amakuba amafu mubine ebyo bya bulijjo bwoyita semba mule otuukawa emasaka ne bwoyita direct otuukawa buli omu alondawo wana wangu era wagonvu lwaki tolondamu eri ewala obwongo bukuwa ekiki bukuwa ekituufu oyaga toyagala newatuuka kusinza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu alekawo obugongo gondera Allah n'alondamu ekirimu obuzibu limaadha lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ti alladhina amanu abantu abakkiriza Allah walam yalbisu imanahum bidhulm ne batatabika mu busiramu bwabwe kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yaganti ulaika lahumul amn aw bayna bihim alladhina amanu tiyatukweka yatubulira ma lunye n'ebigambo bye by'amazima kulongoosa bukkiriza obukkiriza buno tabutabika buki kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nagati ulaika lahumul amn aw bayna bihim niyo omuntu alekawo obukkiriza n'akwata ekitali bukkiriza era n'asuubira okufuna emirembe. Omuntu akwata obukkiriza n'abutabikamu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala era n'asuubira emirembe. la tahtaju bilqadar ala ma'asiyatika tewesembesa kugenda kwa Allah ku bujeemu bwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala gati alam naj'al lahu aynayn Allah yakuwa ma sabiri wa lisanan wa shafatayn nakuwa rulimi nakuwa emimwa ebiri era mwekito wahadainahu najidayn Allah yatulambikira bulungi n'atunyonnyola tibannange line ekkubo lya bubuze ate line ekkubo lya buki lya bulungamu naye omuntu lima yahtaaru tariqu ddalala gwe lwaki osalawo okulonda ekkubo ly'obubuze makubo gombiini nalabyekaawo gy'olyabalamu n'olyagamba nti n'abatali basiraamu batandise okulaba endiga zitandise okulaba obubuze bwe endiga zitandise okulaba obubuze ng'omubuuliza ali katulyaga nti naye tuteeka okwetegereza ddala Yesu bw'aba yafiirira abantu n'abeeranga sacrifice eno yali eraga waani baagiwaani baagisacrifice engiraano sacrifice yalaga waani ow'amaanyi oyo okusinga katonda atooke n'okumutonera
nagati munnange abantu bange baleke kankuwa omwana wange yali akolerani yeye nyinyi yesa kulipaising yewa wa hadha dalalun akbar kale nno byonna ebyo byolaba bitutuukako nasalu llah alafu walafiya byayita mu kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bijja biyita muki mukunywezebwa n'okukakasibwa ku lawhu mahfuz byonna byateekebwateekebwa na kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma alkhalq oluvannyuma eddaala eryokuna Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda ebitonde bye nga mwana wattu mu ntonde etuukiridde n'ebiri ebyakola bitya ebyakulembera Allah buli kitonde yakitonda mu ntonde etuukiridde n'okumanya kw'okwakulembera n'ebikituukako byebyo byakulembera mu kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ekitonde kye kibashiri n'akitonda nga bwe kyanywezebwa ku lawhu mahfuz n'ebyo bye yateekateeka okukituukako ku lawhu mahfuz nebibeera Allah subhanahu wa ta'ala bwekityo bwe yakitonda nga kimpi obanga kiwanvu obanga kitono obanga kifaanagana nga bwe kifaanaganye. Waliwo omuddu yali ayogeraganya ne munne nga alina bwayogera ati naye ali bwati n'amugamba nti onenya wa bwereere ma kaana lahum alkhiyara onenya bwa bwereere ma kaana lahum alkhiyara gwonenya ng'ekyokulabirako ki naye mumpi ma kaana lahum alkhiyara akamogo kano komunojjolako ma kaana lahum alkhiyara bagambye nti yaweebwa okusalawo aga nti kutonde nga oli mumpi obanga oli muwanvu n'alondawo mumpi ma kaana lahum alkhiyara. kyekirala kyobadde onenya buli kyonenya ku muntu kiteekeko etteeka eryo ma kaana lahu alkhiyara. Allah tiyabawa kulondawo ne balondawo ekyo kyolaba kitakusanyusa kubo. Allahu akbar. waliwo baganda baffe luli emabega abasawuzani Sudan mubamanyi abantu babadde bogerako nabo basuka obuki basuka obuddugavu ma kaana lahum alkhiyara. Allahu akbar. ma kaana lahum alkhiyara bagambye nti batuula ku Allah batuula ne Allah n'ababuuza n'asalawo bali batonde bwaki jobulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwolaba mubtala bwolaba Allah bwagezesezza n'embeera weebaza n'omutendereza Allah ogamba nti alhamdulillahi alladhi aafani mimma ibtalahu bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني الله تيني لتبويو يانتاس مما ابتلاه به ماتو تيامغي سنتو وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ناقول وانكزو ممن خلق تفضيلا ناسكرميا بتونde bye byatondo olusukurumya Allah yakufura wankizo ما شاء الله. إذا نظرت إلى الفقراء بطلوا يا بناكو قامت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. توالي ويا قربوا الله المستعان.
olaba nti abantu abakkiriza babagamba nga bibatiisa Allah yatugamba nti bagamba nti qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana taliyo ffe bijja kututuukako lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ma kataba omuntu atuukibwako ebyo ebyakola bitya ebyamuwandiikibwako oluvannyuma al-khalq oli byoli ebyo byoli byebyo sofa tugambe nti sofa byoli byebyo sofa byoli byebiti byebyo naye biri qabilun litaghyir byoli ebyo biri qabilun litaghyir bikyasitandinga okubeera nga bikyusibwa Allah subhanahu wa ta'ala qabilun litaghyir waliyo abali ku bulungamu nti nga Allah subhanahu wa ta'ala essaawa yonna abatonda abajja ku bulungamu n'abakula abakafiiri teweesigama okujjako ng'omaze kutuka lwe tukakasa nti okutukidde ku bukkiriza era abantu abamanyi nti Allah akyusa tetumanyi kiddiira ntya beeraliikirivu nnyo era baba bamukusaba Allah subhanahu wa ta'ala amugati ya muqalliba alqulub ay Allah gwakyusa emitima thabbit qalbi nabyo bingi nnyo ng'okikyusa ng'okijja kukkiriza n'okifuula ekibitali ebyo thabbit qalbi ala dinik Allah wangu omutima gwange gunywereze togukyusa ndeka ku busiraamu القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ekyo kyolabako omuntu mutima gwe guli wakati w'engalo za Allah subhanahu wa ta'ala bbiri Allah abikyusanga bw'ayagala atali musiraamu oyo gwolaba enkya bukera ku makyanga yashhadu an la ilaha illa Allah bukera ku makyanga Allah amuwadde obukkiriza bukera ku makya na Allah amuwadde omwavu kam kana faqira fa aghnahum Allah kam kana faqiran fa aghnahum Allah bameka babadde nga baavu joli abalamu Allah subhanahu wa ta'ala mukira ku makyanga abagagga wazizza kam mugagga ki okujjako abatono atanyumya bwe yali mu bwavu وأنت كذلك لعل الله أن يغير حالك إلى أحسن الأحوال الله سبحانه وتعالى أمور يا وجقتو سيمبيرايو أكوين بيراجو يقرأ ولا يغتر الغني أتمنى وقتو أريكم سيبيو وعيرو nawe weeyunula empola gyebiri era byali birabiddwako ng'oli mugagga olwaleero fayusayiruka Allah faqira ne bukera ku makyanga Allah akutadde mu baavu tonyenya bugere tokuba vvu waliwo abagagga babiri awo mu Qur'ani awo omugagga w'omu suratul Kahfi yagamba nti sirabanga nze siraba bwe njaguwala
يوم أفنغ بايسيوا يا الله سبحانه وتعالى قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها لكن أقوم جانغا أيان جلانغارو بعض توسا بعض كبامو على ما أنفق فيها ناماني قد نقيا بدا تدمو من نميرو nga byonna matongo yuhawwilu Allahu al-aghniyaa fuqaraa baganda bange Allah akyusa abadde abagagga n'abakifuula abaavu ayuha al-asihaa abalamu b'emibiri Allah subhanahu wa ta'ala arwaza bemulabanga abalwadde olwaleero bil amsi kyo lyabalamu babadde balwadde bil amsi babadde balwadde wa ayuha al amrad ayuha al marda abangemu abalwadde فإن الله قادر أن يشفيكم الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال أي نوم يندم والنه أقبلان قابا ونيا وليس ذلك على الله بعزيز سكننك الله ليس ذلك على الله بعزيز نفع بلا سنة جابت دكيتي سيرانغا isobola kwogera dakiika okujjako nga nina okunywayo amazzi ng'akamwa kakalu kafukirira bufukirizi nga n'okuvaayo kw'eddoboozi nga ne bw'oba oli wano towulira n'essaawa eno ndasana ninga kyalaani هذا يذكرني بنبي الله نبي الله سبحانه وتعالى أيوب أتم النانغو الدكاتريبا ولا أقول يقوى الله أيوب ne Allah byamunyumyako yamugamba ddagala lyali waali bwe yatuusa ekiseera ekyokumuwonya yamugamba nti urkud birijlika hadha urkud birijlika koona omulwadde yamugamba nti koona ekigereko awooli koona bwoti omanyi omulwadde bwakoona kifaanaganangako Allah bwe yagamba Mariyamu ali mu olubuto olumuluma ebisa bijja namugamba nti wahuzzi ilaiki bijidhi nakhla nyeenya omuti gw'entende ogwo gw'omanyite omukyala ebisa gwe bijja ali mu bulumi bw'okuzaala asobola okunyonya enduli y'entende gw'okimanyi kisoboka naye Allah ayagala akwateko bukwasibwa yatuukiriza Allah byayagala تساقط عليك رطبا جنيا مريم ari lubuto mu kiseera kya kuzaala amuga nti nyenyo enduli y'obutende onyenye paka enzende nyenga bwe zinaagwa okimanyi kikitegeeza ekyo naye aliwo yekka naye we Allah subhanahu wa ta'ala yagala bas ittikhadhu sabab beera nga akoze n'omulwadde Ayubu Allah yamugamba nti urkud birijlika koona n'okuguluko awo mpola mpola wansi awo bwe yakoonawo amazzi gafumutukayo eddagala liri awo wennyini waali yamugamba nti hadha mugtasalun baridun wa sharab kati naabakokwaga amazzi ganyogoga n'okunywako onyweko fakashafna ma bihi min dur naawona omufulumiro omufulumiro nga Allah atuusizza okujja mu ekyo ky'olimu si bwawattuuyo nga baganda we mwogerera ne mugereeseza ti Allah nga yakuwadde n'ennuma ekola etya naye nga ani yagirabako ng'ezaala Allah nga yakedde okazagulyawo omuddu ekiseera ky'okumuttanga muga nti nga atuusizza omutta Allahu akbar ilahi alhamdu tokkiriza wooyise
ogwa bugimu ka sizoni n'osuubula Allah n'akuteera mu baraka ng'olekuwayo tolidda mabega. ayuha almarda abalwadde la taqnatu min rahmatillah buli yonna embeera gy'olimu tokutukangawo na kusuubira kwa Allah. la taqnatu min rahmatillah tokutukangawo na kusuubira kwa Allah tokutukangawo binaasoboka bitya yamanyi Allah. abakyala abatalina baami la taqnatu min rahmatillah abo bonna abalina abaami owekkiba Allah subhanahu wa ta'ala gwani yagatusabiri wali omanya omukazi gwogenda okuwasanga tonnamuwasa wali omanya gyali ani yamanya omukazi gwagenda okuwasa nti gwagenda okuwasa naye ekiseera ky'okusinkana kwammwe nga Allah yateekateeka ti mukyalawo Allah yateekateeka ti mwami wo mugenda okugeza kati nalabye omukyala nga nooli omukyala kati nalabye omwami mwana wattu si mubi nkubuuza ti si mubi omumanyiko okusinza bwe namulabye si mubi. nina kawala kange kamanyi okujjaawo ku ofiisi taata kino naye kakubye ebyeyo kakomyewo ebyo bigamba abakadaama naye katawaanya baabi Allah akasaasire naye katunamye tiseeka nina nendaba abalina abaami nembegomba nenga nti kale senga nange nina omwami oba oliawo senga nange kale mbeera n'omwami naye byokudda ebweru bigambi n'omwami sirina n'obuyambi sirina naye bwokera ku matyanga Allah yateeseteese omusajja nga gyali owuwe la hawla wala quwwata illa billah besanga kukulaga nti naye ugi afarighatun anti am mashghula besanga kukubaawo obunamulabikira namubuuza oli bize oba oli waabo oli firi afarighatun anti am mashghula oli bize oba oli waabo nakati nze siriko poliisi kama ayi omuntu akutukawaate n'okusuubira nti ngengu yange eno yonna mu nsi abantu bafumbo bwe tubalina abaami lwaki omuntu akutukawo n'okusuubira nti ye Allah talimuwa mwami omwami w'omuntu gyali kiseera kya Allah subhanahu wa ta'ala kyatanakola atya bw'anaakituusa ddala ng'olinayo omwami owuwa ajja mukuwa ate bw'abanga taliyo wama akhtaaka lam yakun liyusibak bw'aba taliyo ojja kufa nga tofumbiddwa. omuntu ajjawo omukyala yes abantu bafumbo bakyala babafuna naawe bwabanga waliyo owuwo naawe ojja kukola otya ate n'alina omwami olwaliro teweeyinula osobola okukeera enkyanga oli mu wuulu nga bakugobye teweeyinula Allah yughayir abikyusakyusa bwatyo bano abatannafuna tebeeraliikirira bwabaayo abaabwe Allah ajja kukola atya naawe amulina olwaleero teweeyisanga bw'osanze bikyukamu oyo aswiti waze oyo ahane waze oyo hane twala oyo bukera koyaga nti gasiya kyakumanyira fuluma nga ne bwokaba agajjulujulu agati please out sebo nga wamaanyi neweebuuza oba yegwe bwabadde agamba ti bulijjo hani bameka betulabye nga bil ams nga jjali abalamu babadde n'abaami baabwe nga bali mu ssanyu twala tugende olwaleero nga masakini
buli omu ayita munne kiyaaye mbweyo gasiya twala tugende tombulira muyaaye okuwangaza olwaliro obufumbo kyekimu ku byewuunyisa buli gwolaba mu nnyumba ng'alina akayumba akake ayuha shabab buli gwolaba mu kayumba akake yaliko mu muzigo illa qalila okujjako abatono ennyo naawe ojja kuva mu muzigo nange nali mu muzigo naye olwaliro ninaku obuweerero wendi Jaafari tobanga muzigo buli gwolaba mu kayumba akake yaliko mu muzigo emizigo bagivaamu فلا تقنط من رحمة الله لك تكون المزيكو فتولا بيه ومكلا وبالي وانا مزيكو تلوكنا بيه واسأل الله من فضله سبحان الله بروجي بيه قد الله عنك لكن من علي فرجاء الله سبحانه وتعالى ناجي بيكونا وانجي نابالي مبوام مبيومبا سدوا osobola okukavaamu nodda mu muzigo yanyamye ti owange byonna bwebityo bwe bifaanagana toyina mulimu nabaddeko mutwaliro awo nga banjanjabako dokita naŋŋamba nti waliwo munnange mukwano gwange n'empapula ze masha allah n'empapula ze yasabye bamuwa omulimu wano baguyita batya mubiyita batya mu luzungu lwammwe volontarism mubikola mutya ab'oluzungu mwalazeewa musiru mubiyita mutya alazeewa n'empapula ze naye asaba awokukola essaawa eno tewakola watya tewali musawu n'empapula ze naye awakukola essaawa eno tewakola watya tewanalabika naye yageze mutwaliro gati empapula ziizino naye mumpe enjira mbeera wano nga nkola ntya volunteering mumpe enjira mpeereza nga tewaliwo musaala wabbeekintu ekiseera kyoyo gwolaba essaawa eyo ali mu mbeera eyo asobola okukola awo wenyininyini wabadde agenze mu bwannakyewa naye kati naye omusajja ono tebamututwalako owange gwe bamuyite kati waye tukoze tutya awo wenyini ayitawo allah namuwaati ate ayinza okubeeraawo nga ye giyetadde bya application bye mubadde mukyamuzanyisa nemugati mwajangu twetaagayo omusawo فالأمور بيد الله وهو يغير الأحوال الله توساتي فما نحن فيه اليوم بيتولموا واريرو نزياني وبيورمو بقضاء الله وقدرته بالوروا قدروا الله سبحانه وتعالى نقصر وقوي ولا ندري تتماني تشي الله سبحانه وتعالى تنشا قلاته كان تريتنا سبي الله سبحانه وتعالى wakati mukubeera n'essuubi wakati mukumwesigamira wakati mukubwebaza embeera gye tulimu olwaleero wadde eri bwetyo naye ate erimu obulungi mbeera gy'olimu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayizokera ku makyanga agikukyusirizza ng'oli mulala kale nu'minu biqada'i llah wa qudratihi tukkiriza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalawo kwe wanartah ne tuweweera eyo amru ebadde ennamba ya kutaano ennamba ey'omukaaga omuntu yenna ayagala okubeera n'obuweweevu
n'okubeerako n'emirembe mu bulamu buno ne mukabuliye obaolyawo Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwaamu emirembe ate era nga ne ku nkomerero ajja kumuwa emirembe mu ebyo mu makubo agatuusa ku ebyo ekkubo ery'omukaaga al ihsaanu ila al khalq. Mwalimu yagamba al ihsaanu ila nnaas, kulongoosa eri bantu, naye tusobola okubeera nga nuammimu dhalik, tusobola okubeera nga tukigaziyaako okusingakaawo ne tugamba nti al ihsaanu okulongoosa ila al khalqi eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nga n'abantu basoosowazibwa mu ekyo. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala kataba al ihsan ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala tukakasaako okuyisa obulungi ku buli kintu kyonna, okuyisa obulungi ekintu kyonna, oba kisolo oba kiwuka oba Allah subhanahu wa ta'ala okuyisa obulungi mwana wattu kigambo kya bbeeyi. Fa ahlul ihsan, abantu abakola obulungi naddala abakolera abantu bannaabwe obulungi, min as'adi nnaas, be bantu abasinga okubeera nga beesiima. Yalmasu hadha ahlul ma'ruf, mwana wattu abakozi b'obulungi ebyo babirabako. ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، ما حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه أنبقى صلى الله عليه وسلم بيات لقى إمبيري يزوك توسي مسا يتوي بنت بساتو اجسوا يقيا قامت اتق الله حيث ما كنت جسجت وقال ناتو قامت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، نياتو قامت وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. يسابرون جابانتو omuntu bw'ayisa obulungi abantu munanga abantu baagala nnyo ababayisa obulungi. in kana walida bw'abeera muzadde falwalidaini, abazadde ababiri yuhibbaani, baagala nnyo ababayisa obulungi mu baana baabwe. omwana akuyisa obulungi naawe omwagala, era obulungi obuva gy'oli okudda eri omwana akuyisa obulungi, mwana wattubeera buyitirivu. bwe wali okirabyeko omuntu ng'abadde mulwadde nga musajja mukulu n'akulako ekiraamu awo ng'alina omwana bwamufuddeko mu mbeera eyo ey'obulwadde, aga nti ekintu gundi kya Abubakari n'ekintu gundi kya Abubakari n'ekintu gundi kya Abubakari, mwabasigadde munaakozesa ebyo ebinaaba basigadde. wakirabakiraki mwana we yabadde amukola atya? Yabadde afaayo gy'ali. Allahu almustaan. Wahakaza, era bwekyo bwe kifaanagana abantu mu abazadde, abaana baagala abazadde ababayisa obulungi. Era omwana tava wali muzadde amuyisa ati? Amuyisa bulungi. omwana tava wali muzadde amuyisa bulungi. وخالق الناس بخلق حسن، بكما kutunda nno omuguzi omutungo ina byotunda naye n'obeera n'omuntu nekasitoma ng'omuguza bulungi, ye buli lwajja bonna monna amaduuka agayitako ku ssamba, omulaba ayingira munda agenda wani, agenda bwasiramu, akutambula mukungu gyo ne bw'omuyita otya, agenda wani. ebyo nno ng'obitadde ku mabbali, tolaba buno obufumbo bwe tubeeramu, obufumbo buno bwe tubeeramu ng'oyagala bukunyumire. Omusajja obufumbo bujuma ng'omukazi omuyisiza bulungi. abo abakazi abo boolaba baagala ababayisa obulungi.
tewaliwo omukazi ayagala kuva wali musajja amuyisa bulungi taliiwo. Nammwe abakazi abeebuuza nti oba abasajja baagala ki? Abasajja baagala bakazi babayisa buti. Abasajja baagala bakazi babayisa bulungi. Kati waliwo abayomba ezo embwa ne bwezikolera ki era bawasa. Mugatta ebitagattibwa okuwasa kirala. Ebyo byebibayombya abo abakazi. Nze simanyi mbasajja kyebaagala. Ne bw'omunaaza ebigere era akola atya era awasa. Ebyokuwasa birala n'ebyokubeera naawe biki? Ebyokubeera naawe birala. Egyo emiryango ebiri gyanjawulo. Nepo balowooza nti gyekiki nti omusajja muyise bulungi aleme kuwasa tebisi byebimu. Bano be bamanyi lwaki bawasa. Kuba ekyo nakyo kyetaaga okubeera clarified. Kuba eyo y'ensonga y'abakazi. Abakazi ne bw'omusajja ne bw'omuyise otya era akola eri awasa. Bo baategeeramu nti omusajja muyise bulungi aleme kukola kutya kuwasa. Naye ate si byebiki? Si byebyo. Okuwasa kirala n'okubeera kwammwe mwembiriri kiki? Abakazi bantu babalanga beemoola. Bano bannamba gy'oluvannyuma abo era nabali ababaddewo nabo ne bawulira nga basafokeetinga. Naye bw'oba oyagala okulaba omukazi omuwanguzi, omukazi omuwanguzi ye musajja waawase asigale nga akipinze lu profile. Bano ne bwe baneekola batya, ne bwe baneeyisa batya, ne bwe baneebulisa batya, ajja kukomekereza nga oli ewiina. Yahya gwe owasizzaako bituufu ebyo? Agambye nti nnyo. Ne munnange tebaabimanya, abakyala abo tebaabimanya. Ekifo ky'okusigala nga afudde ku musajja we na ku makaage akuma muliro n'akuma awaka jahannama. Ate gwakumira yafunye gyakola atya gyasobola okuddukira. Kati n'olaba zizinga mu kwaya. So al-ihsan ila al-khalq, okulongoosa eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kyekimu ku bintu ebiwa emirembe. Jaa rajulan, omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam washtaka linabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. N'awaaba eri omubaka sallallahu alaihi wasallam obukakanyavu bw'omutima gwe. Omutima gwe tegugonda kukugondera Allah. Ati ya Rasulallah, omutima gwange gukaluubirirwa okusinza, gukaluubirirwa ensinza. Qaswata alqalb, omutima gwe aguwulira gukaluubirirwa ati? Gukaluubirirwa ibadat, okusinza Allah. Najja yemulugunya eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu salawatullahi wasalamu alaihi, omubaka wa Allah kyava mugamba nti imsah ala ra'si al-yatim, imsah ala ra'si al-yatim wa at'imuhu min ta'amik yalin qalbak wa tudriku hajataka. Allahu akbar. Mbaka mugamba nti imsah ala ra'si al-yatim, beera asangula ku mutwe gwa mulekwa. Oyagala mutima gwo kugonda ku mateeka ga Allah. Yamugamba nti imsaha ala ra'si yatim, beera ko ne mulekwa gw'osaasira
nga bw'oba omusanzo omusangulako ku ki kitaawe byeyandi mukozeeko ng'omusembeza w'oli n'omusangulako mu mutwe n'omukabbalako n'omupeekingako ku ttama n'omugammako ilayika n'omuwambaakirako mu kifuba kyo bimaana n'omulaga n'omuddizaako min alwud ku kwagala okwo oba oliawo kweyandifunye kwani kweyandifunye ku kitaawe imsaha ala ra'si lyatim namugaa titokoma ku ekyo wa at'imuhu min ta'amik muliise ne ku kyokulya kyo baako ne mulekwa gw'omalako ennaku ey'okweraliikirira okufuna ekyokulya wa at'imuhu min ta'amik at'imuhu min ta'amik muliiseeko ku mmere yo teyakoma ku ekyo omubaka yamugamba nti ogenda kufuna ebintu ebyo yamugamba nti yalin qalbaka omutima gwo gujja kugonda ku mateeka ga Allah wa hadhihi saada yalin qalbaka omutima gwo gujja kugonda ku mateeka ga Allah omutima gwo gunaagonda ku mateeka ga Allah bajja kusanga ng'okola amateeka ga Allah ng'ogateeka mu nkola wa bihadha tas'ad fi ddarain kijja kukuleetera okwesiima mu nsi ne ku nkomerero okubeeranga ata'ata rabbak omutima gwo gugonze ku mateeka ga Allah yalin qalbak teyakoma ku ekyo yaga nti watudrik hajataka Allahu akbar watudrik hajataka n'ebigendererwa byo olina by'olubirira mu nsi ebigendererwa byo birubirirwa byo mu nsi ojja bituukako bimaana kino hadhihi wasiila olina bye weetaaganga gwe omuntu naye mahma sa'aita lilyatim buli lw'obeera ng'oyimirirawo n'obeererawo mulekwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naawe ayimirira mu byetaago byo inna allaha fi hajati al-abd ma kana al-abdu fi hajati akhihi Allah ebbanga lyonna wakuyamba omuddu yenna ma kana al-abdu fi hajati akhihi ebbanga ly'omala ng'omuddu ng'oyimirira mu bwetaavu bwa banno hadha shamil ekyo kibuna wa hadha ate kino ekiri wano kyeyawulidde ku mulekwa watudrika hajataka ojja kufuna ebyetaago byo ahsini ila alkhalq longoosa eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala yuhsinu llahu ilaik Allah ajja kulongooseza ahsinu ila nnas mulongooseze abantu yuhsinu llahu ilaikum Allah subhanahu wa ta'ala ajja balongooseza lakum min alhajati ma la tuhsa mwina obwetaavu bwotayinza kubala naye temumanyi mutya bwe muyinza kubeera nga Allah mubwetaavu bwammwe buggwa kad takunu da'wa eyinza kuba duwa bweti kusaba da'watu faqir eyinza kuba duwa ya munaku ya mwetaavu Allah subhanahu wa ta'ala nagifuula nga bwe bufulumira obwo osobola okuyamba n'okolera n'olongooseza omwetaavu ono n'agenda n'abeera waabadde wakati mu kuva mu buzibu naga nti Allah naffe tufunyeeko we tusula waffe omuddu n'atuzimbira akaluumu kano Allah mumalirirayo ebyetaago byo Allahu akbar Allah n'otamenya mutya bwakugulirawo
nenga wasaze busazi kapoloti ya 2-3 n'okazimba mu kalumu aka nga kagazi bulungi n'oleeta omuddu gw'omanyi nti mwetaavu n'omugati sabbiri jangu olabu otya bagali enkulabidde ng'opangisa kikuyisa bubi badde nnamba nti wandivudde awo opangisa n'ojjoobirirwa bakataka waliwo akayumba kano mubeere muno n'abaana bo olowooza abantu bano bakusabira ki muleke engero zammwe ze mugandi gwowonya ddala yali kusambya sotwala mugende maisha Qur'ani ya punda ni mateke twala tugende ati mve ku bantu tolongoseza bo longoseza Allah subhanahu wa ta'ala era nga bw'osuubira okubeera nga bwe tuhsinu ilayhim liyuhsina ilayk olongoseza bo naye Allah akola atya Allah akulongoseza toyinza kukola bulungi Allah n'atakuwa bulungi tekisoboka hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan tekiri nti omukozi w'obulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah musasula bulungi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti innama tunsarun wa turzaqun bifuqara'ikum innama tunsaruna wa turzaquna bifuqara'ikum mugabiribwa ne mutaasibwa nabanaku bammwe nabavu bammwe bida'awatihim nakusaba kwabwe wa ikhlasihim n'okubeera nga bwe baba basaba Allah bamusaba bikulli ikhlas ahsinu ila al-khalq Allah ayinza obutakikuwa ekyo nekijja direct Allah obulungi obwo nakuterekera ne bugenda busanga abaana bo تريد تسعد في الدنيا أحسن إلى الخلق لو سريت نبي الله سبحانه وتعالى تجاكو يجوسا أبدا تجاكو يجوسا سمو بيو لا كشنا فيري الله سبحانه وتعالى نتجا جوري ومبقى صلى الله عليه وسلم ويبانك نوبيتابو قامت ابغولي فقراءكم ibghuri fuqara'akum munonyeze abanakum mumwe ngabakuŋŋaanya nga yuhsinu ilayhim ng'alongosa gye bali faidha alfaraj ya'ti obeera okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleeta obufulumiro yagamba sallallahu alaihi wasallam nti rubba aghbar oyinza okulaba omuntu agubye ash'ath asenyusa enviiri madfuu bi abwaabi samaa nga mwana wattu law aqsama ala allahi la abarra nga senga abaako n'ekigambo kyagamba Allah n'akirayirirako Allah subhanahu wa ta'ala akita naye ffe abalina beekuniza ne byebalina abalina beekuniza ne byebalina nasalullah alafwa walafiya mughayiru al-ahwal akyusa ebintu bukeera ku makyanga ate abikyusiza nga tebakyalina yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebitonde Allah ayina ebitonde yakhussuhum Allahu binni'am limanafi'i al-ibad Allah baawulira n'ebyengera olw'emigaso egibavaamu ne gigenda eri ebitonde bya Allah
Allah ebyengeri ebyo yuqirruhum fihim Allah biberekamu ma basaluhu ebbanga libamala nga babikola nga babituuse eri bannannyini baabo. Faidha manauhum olunaku lwe bakeera ku makya ne babimma ebitonde bya Allah sarafahu ila ghairihim Allah bikyusa nabitwala ewabalala. Waliyo abaddu mu nsi nga obulungi bwe balina Allah bubalekedde limanafi'i libadi wa migaso gy'abantu. Obulungi obwo asigala abunywezezza mu bo ebbanga lye bimalanga ebitonde emigaso egyo gikyabifuna. Olunaku lwe bakeera ku makya ne baziyiza emigaso egyo okugenda gigina okulaga obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyuse obulungi obwo n'abutwala mu balala. Wa hadha mulahab ebyo birabiddwako mu famiri ez'enjawulo. Babagundi eyali omunene eyali omugagga ng'afaayo bwakeera ku makya nga yeekuliza na famire ye Allah n'amuzza emabega n'amuyisaako mutowe. Kati mutowe yalina ate babagundi yabaaki takyalina akuba bimiro mukadde kale abubola banze nga bakuza bakulira mu ngalo zange kale kwala tugende. Ebyo mulahab ebyo mwana wattubira bwako mu famirizi z'abantu ab'enjawulo. So mu makubo ageesiimisa kakubeere empangaala buwangazi y'abantu. Empangaala y'abantu ya bulijjo abantu baagala kuwangaala n'abantu babayisa bulungi. Era abantu tebaagala ne bw'oba oyagala otya abantu tebaagala abantu babayisa bubi. Kati tebaagala bayisa bubi. Omukazi akuyisa obubi akuliisa akakanja buli kaseera olowooza kumuta akuviire. Era omutima gugenda bwakunyiga bw'oyongera ebiwundu bwakunyiga ebiwundu webyoyongera bwakunyiga bukera kubeera kati ne mukulu sigo wampasa gano maka gange nviira munange nkoye nviira sika bulungi nviira geno kaati gwata mumanyi ogati kikazi ekirungi musajja agobye ekikazi naye nga yagobye ettaabu yagobyeko omuliro ogati munange omukazi nga mulungi naawe genda omuwaseeko muwulire ati mulungi naawe genda omuwaseeko sirina buzibu nze wange yavuddeyo. Omukazi alina omusajja amuyisa obubi n'agumikiriza n'onyiga agati mbutuufu mpulira sikyasaana alaba abamu bagenda tebasiibudde bagenda tebasasiibudde siginagafa kati omukazi avudde mu maka ga bulungi mamako buli mukazi ge yandiyagadde okubeera mudala kiki ono amunyiga amunyize n'atuuka okubeera atakyakola atya. Teriiyo mukozi ayagala kuva weomuyisa bulungi kyate teriiyo mukozesa ayagala kuta mukozi akola buti akola bulungi teriiyo al-ihsanu ila nnas mimma yus'idu al-insan okulongoosa n'okuyisa obulungi abantu kyekimu ku bintu ebikuwa obulungi ku nsi saate nga bujijja kuwa obulungi ku nkomerero. mubeere practical wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan abantu ababeetoolodde mubayise bulungi. osanga omuntu galina kasitoma nga awangadde naye emyaka 10 nga kasitoma wa myaka 10 abavubuka abasooka okusuubula eyo China twala tugende babadde n'abayindi n'abachina n'abawalabu nga babawa ebintu nga tugende otunde obupeereza sente ati babalinaako nsonga
bakira ku makyanga bababba bamanyi temutendekamu sente wabula mugamba mugati amusending ni send container tomorrow nalabakaba baddunga gati don't send nagati next week okay tavuddeyo taweereza sente naye oli agamba you send money boogera bwe bati nnimi zaabwe abo abasuubuzi bwebimanyi bajjafaaliya naye bannayuganda bwe babbya abantu abo babbyawo muyindi ajja muno ngaze kunoonya jjafaali naye nga ogenda kunoonya ogenda munoonyaawo n'abeera mu kiwooteeri bw'avaayo bw'atambulira atyawo wasula asasulawo enda okukemekkereza nga jjafaali amulemu ng'alinnya nyonye kuddayo munnayuganda omunageraati owange mpa ebintu jja kutunda nzize gati ugandans sifu genda obabuuze nasalu llah alafwa walafia so من وسائل السعادة الإحسان إلى الناس لوغو سريابة اليابانتو جاكفنا بإذن الله تبارك وتعالى وللحديث تتم إن شاء الله تبدأ تقول تسمروا للساوين وتسمروا لتنفجأ فوام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله